beeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like nga munana Machi lubeera lunaku lw'abakyala mu nsi yonna ng'era leero twabategekeddeyo eggulire ery'enjawulo nga tuli wamu n'abagenyi baffe basatu tuli baakumalako tuli baakuyiga kiki kitegeeza okubeera omukyala omuzira nga tuyita mu bulamu bwa bannaabakyala Abafirika. Omugenyi waffe asooka ye Queen of Sheba omukyala omugezi ddala okuva mu bwakabaka bwa Ethiopia obwedda. Kirabika nga bino ebyasa bikuyisizza bulungi ddala. Nkyalina olugero lw'okutontola emyoyo gy'abakyala abazira gibaawo ebyasa byonna. Emiti emito gisobola okuyigira ku ngero zaabwe. Kiki ddala ekyetaagisa okubeera omukyala omuzira nga ggwe? Si byoyogera byokka naye ne byokola. Nafuga ng'eggwanga erijjudde enkulaakulana. Nakozesanga amagezi okufuga eggwanga lyange. Edda nali mugagga nnyo nga nina n'abagoberezi bangi nnyo. Ettutumu lyange lyali lya byafaayo mu myaka ng'abasajja be bafuzi nange nali mukyala ow'amannya ennyo. Newankubadde bino byasigalanga byafaayo mu butuufu waleka omukululo. Tweyaziza omugenyi waffe asooka era katika tweyongereyo ne ku nsonga endala. Waliwo ekigenda maaso mu by'okusoma ng'era kino kikosezza nnyo amawanga mu Afirika. Abasomesa abasinga mu pulayimale basajja ng'era ekyebuzibwa kiri nti abakyala bo baddawa. Abasomesa abakyala ba mugaso nnyo naddala ku bawala abavubuka. We tudda ku ludda lw'okulabirira abayizi abasomesa abakyala be basinga ekyo teri awakana. N'abazadde nabo bagamba abaana baba mu mikono emituufu n'abakyala okusinga n'abaami. Ensonga ebeetaagisa mu kibiina yadde ng'omuwendo gw'abasomesa abasajja munene ddala. Abakyala basisinkana ebizibu nkuyanja naddala ebyekuusa ku by'obuwangwa. We tudda ku ludda lw'okulondako ani abagenda ku ssomero abalenzi be basinga okulondebwa. Ate we tudda ku nsonga y'obuyonjo mu masomero mu byalo abawala bali bubi bangi basuulawo emisomo ne batafuna yadde omukisa gw'okufuuka abasomesa. Amazima gali nti abasomesa abakyala weebali naye bayita mu buzibu nkuyanja. Baba balina okutuukiriza emirimu gy'omu maka kw'ossa okulwanyisa olumbe lw'obwavu. Amateeka galina okubaako kye gakolawo era gavumenti kati yeetutaasa. Bingi ebisaana okukolwako ng'ensonga y'okwongeza emisaala. Omugenyi wafaddako ye Nnabakyaala Muhumuza ono yalwanyisa embeera y'obufuzi bw'amatwale. Kigambibwa nti yaliko empewo ya nnyabingi era yaduumira eggye eryalwanyisa abafuzi b'amatwale ekigezi. Ye bonna abakyala kino wakikola otya? Saggwe mu maanyi kulwanirira ddembe lyange. Nalwanyisa abagirimaani Abangereza n'Ababirigi ne mbalemesa okutwala ekitundu. Saalwana nzekka nali nabanyambako. Omukyala omuzira talwana yekka abeera nabamuyambako omulimu okugwa. Okukubuulirirwa kw'amaanyi. Nnabakyaala Muhumuza oli muzira w'amaanyi ate ow'ekitiibwa. Era kati katufune EMITWE n'olugero oluzzaamu essuubi. Olwokuna oluwedde lwali lunaku lw'abakyala eri abakyala mu nsi yonna mwekubireko akalulu. Buli mukyala mulungi mu ngeri ye tewaba mulala akuwakanya. Tubadde ne bannayuganda bangi mu by'emisono mu nsi yonna nga Amito Lagum ono alina kyakozeewo yadde ng'ebyemisono si byangu kwetabamu naddala ng'oli mu bulamu bw'okusossolwa ng'abakyala abaliko obulemu yadde nga si byangu. Wuliriza olugero luno. Arnold ne Arnold Abalongo bano baaziba amatu ku myaka 7 naye teryamanyi kwe kyava. Bwe baali abato bano baayagala nnyo eby'emisono naye oluvannyuma baakizuula nti eno bizinesi si nnyangu. Mu UK bagezako kye basobola naye ebitongole byabagobanga. Mu kifo ky'okugezaako ekintu kyekimu emirundi n'emirundi bano baasalawo beekolera ebyabwe babalageko. Omwaka oguwedde batongoza lifestyle blog yaabwe emanyiddwa nga Being Her. Bano basayo ebifaananyi byabwe nga batonnya emooli emisono gyabwe gikuteyo ku mutimbagano okuva ku bomba jackets ensufu mpaka ku biteeteeyi by'obuwangwa okuva mu Eritrea. Bano batambula ensi yonna nga bannamisono ate eri Eritrean community mu UK batwalibwa ng'abazira. Bano abalongo baagala okuba ekyokulabirako eri emitwe emito n'okubalaga nti osobola okuvunuka okulemesebwa. Kiki ky'oyiga mu lugero luno? Buli omu asobola okulwanyisa okusosolebwa. Abakyala ffenna twetaaga okukwatira wamu mu nsi yonna okulwanyisa okulemesebwa. Naawe osobola okwatikirira. Sigadde nze EMITWE nga mbaweereza ku Newsbit. Omugenyi wafaddako wa byafaayo ebitali byawala ng'ono ye Miriam Makeba ng'era n'abakyala mu by'omuziki. Mukyala Miriam Makeba wakikola otya okumalako mu by'obufuzi n'omuziki? Bwe nayimbanga nali mu by'omuziki byokka nali simanyi nti birina we bikwataganira n'ebyobufuzi. Nali nnyonyola lugero lwa South Africa mu myaka gy'obusosoze gattako okutoba naye ensi yonna yali ewulira. Omuziki gwange ne guweebwa ekitiibwa ekyatuyamba okuggya ensi yange mu ddubi. Nyabo kati omukyala omuzira omunnyonnyola otya? Omukyala omuzira ayimirirawo ku mazima olwo ettutumu ne ligoberera. Abamu bayinza obutayagala by'oyogera naye nga mudda kyandibayamba mu bulamu bwabwe. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze ladies like
gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma yeah goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma yeah goberera engoma